tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogwa Basafama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumiranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala weebalire ddala tojjangooko ate gwe munafe atanaba kusubscribinga nkukubiriza osubscribinge tusobole okutambulira wamu konyumirwa empeereza yaffe eza emi April nakawombe era ng'olunaku lwaliro kituleese kyanjawulo awatali kumala budde tusimbudde mwana wa ssebo mwana wa nnyabo bakutenda kusoma bitabo nti era gwe wasoma nnyo neemakirire n'oyitawo nti wasibira bwayiise soma ekigambo kino abaliwo n'abaliddawo bali kujjukira ekigambo kye nnaatera okukugamba linnya era nga lino lyerinnya ly'akasozi erisinga obuwanvu mu nsi yonna erinnya eryogerwako okumanya eryawanvuwa neriwola kubanga liriko ennyukuta wazinda 85 era nga lyayingira dda mu kitabo ky'ebyafaayo eky'ensi yonna Guinness Book of World Records okubeera erinnya ery'ekifo erisinga obuwanvu mu nsi yonna. Erinnya lino liri mu lulimi Olumawuri era nga lyatuumibwa akasozi kano oluvannyuma lw'omulambuzi amanyiddwa nga Tamati agambibwa okulinnyanga akasozi kano n'ayimbirangayo obuyimba ng'ayimbira abantu be oba abaagalwa be. Ono agambibwa nti yali musajja eyalina amaviivi agaakula ne gawola era ng'omulambuzi ono yali asibuka Muwori. Okusinziira ku byafaayo omulambuzi ono agambibwa nti yawalampanga akasozi kano nga bw'aseerera era nti yali amanyi n'okulya ensozi era mu ngeri eno yali yakazibwako erinnya erya Land Eater. Amannya agasinga mu lulimi luno Olumawori ag'ebifo gabeera mu ngeri ya sentensi kale katugambe nti gabeera mawanvu ddala nga linnya naye nga bw'ojja ogamba nti sentensi nnambirira nga lino erinnya linnaatera okukuwa nabwe kityo erinnya ly'akasozi kano olw'okuba liri mu lulimi Olumawori kiriva libeera eppanvu nnyo era nga bw'otuuka ku kasozi kano erinnya lino lyawandiikibwa ku kipande lyonna kumpi ne likijjula era nga mu kaseera kano lyateekebwa ku lusozi luno nga lyoleddwa mu buwanvu ng'erinnya lino lyokka libula kukola ng'olukomera olw'akasozi kano. Akasozi akoogerwako kasangibwa mu ggwanga erya New Zealand okuliraana ettawuni eya Paraguay. Akasozi kano kaliko obuwanvu bwa fuuti 10 lulambirira ezo nno nga ze mitaazi 305 era mu kaseera kano New Zealand y'ensi eyogera olulimi Olungereza wabula ng'esangibwamu akasozi akalina erinnya eritali mu Lungereza eppanvu okuzaama era siikuriisa eyo erinnya mulindwa Lyerinu. Olw'okuba ng'erinnya lino ppanvu nnyo ngenda kusoma nnyukuta ku nnyukuta kaakati ku mmwe bwe batenda obusajja n'obukazi yeeveemu alisome nga talyawuddeemu tumutenda okusoma. Erinnya eryogerwako eririna ennyukuta 85 Lyerinu. Ngenda kusoma nnyukuta ku nnyukuta n'oluvannyuma gwe yeetenda okusoma olisome ng'oligasse wamu. Tutandise. T E U M A T A W H A K A T A N G I H A N G A K O A U A U O T A M A T E A T U R I P U K A K A P I K I M A U N G A H O R O N U K U P O K A I W H E N U A K I T A N A T A
eryo no lyerinnya ery'akasozi akasangibwa e New Zealand, ng'erinnya eryo lirimu ennyukuta 85 era nga lyerinnya ly'ekifo erisinga obuwanvu mu nsi yonna. Kale lisome, tukutende okusoma. Wabula bannansi bo erinnya lino baliyita nga balisazeeko era nga bo mu kulisalako baliyita taumata. It is taumata whakatangihanga ko o o tamatia turi puka ka piki maunga horo nuku pukai whenua ki tāna tahu. How do you go about pronouncing it? Taumata whakatangihanga ko au o tamate atu ripu kakapiki maunga horo nuku pokai whenua ki tanata. Let's try this again. One important thing to have in mind that most people get wrong is that WH in Maori sounds like F, the sound of the letter F, and most people get this wrong. But that's how to say it. Let's try this again. Taumata whakatangihanga ko au o tamate atu ripu kakapiki maunga horo nuku pokai whenua ki tanata. It's pretty straightforward. Taumata whakatangihanga ko au o tamate atu ripu kakapiki maunga horo nuku pokai whenua ki tanata. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanguuko. Eza Emmy April Nakawombe. CBS FM.